Basibo ne banyabo abasajja bano muzannyo gonna bagumanyi bulungi nnyo ogw'okutta Ssaabasajja Kabaka. Yensonga lwaki gurupu ya Mpuuga yonna omulimba MP n'abantu abalala batambula bagamba baganda temwogera musirike nabo teboogera kubanga omuzannyo bakola ki bagumanyi. Ekyafulumisa akatambi kano kwali kugezaako kutangira bataka bali butajja mu ggwanga lya Namibia kulaba ekituufu kyekiri ku Ssaabasajja Kabaka. Yensonga lwaki Mpuuga ye yataakatambi ako bazize abataka bali okugenda olw'ensonga nti abataka kye bali bagenda okulaba e Namibia already Mpuuga ne banne bali bamaze kifumba nga bakitadde ku social media basasudde TV ba bloga bonna baani nga bakijajja se bakitadde awo mumpulya butungi nnyo nga bamaze kifumba. Yensonga lwaki nti akatambi olwafuluma wekati kasaasaana nga luyiira TV radio bonna abasajja ba NRM ne batamanje bagikolera ne bakatambuza. Oluvannyuma bazzukulu ba Buganda Ssaabasajja Kabaka byaleka agambye temubongotanga ne bagamba nedda twasoma twayiga twetegerera katumala okukola okunoonyereza katambi kano ne bakakolako analysis ne forensics gye kyagenda okuggwera ng'akatambi kafu bwe fufulu. Kwali kugema bataka bali butagenda wabula bajjajjaffe bano bagamba nedda katugende twetuukire yeetuukidde tanyamata bangufu. Basajja batto ba next of kin abawamba Ssaabasajja Kabaka abali mu mpokero omuddagala ogumujjawo be bakikola ne bagaana era bajjajjaffe bano okusinzira ku sosi zaabwe ono gwe bayita Mutumba akulira bajjajjaffe bano abalangira gyali abakubiddeko n'essimu ng'abagamba obutagenda. Mujjukira mu meeting yali Mbulange Mmengo ku kiwandiiko ekyafuluma nga Mayiga akisayininzeeko ye David Wasajja Apuuli n'oyo Mutumba nga bagamba nti Mayiga yalina obuyinza ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka teri mulala. Ndoza mufunye bulungi nnyo. Kati njagala kumala eggobe mu kibya. Buli Muganda gy'oli osooka ositula obwongo bwo. Ngenda kuzannya obutambi bubiri. Ntandikire wano wenkomye tweyongereyo mu maaso. Akatambi akasooka ke ka Mayiga lwe yasalawo nti yalina obuyinza ku Kabaka n'abala bali mu meeting eyo. Njagala muwulirize kigambo ku bigambo bya Mayiga bwe mmalanza nye video eya AI ya Ssaabasajja Kabaka. Muwulirize ebigambo ebirimu, muwulirize n'akatambi ka Mayiga mugenda kakasa nti kye bayita reported speech emboozi endagiriro okwogera yennyini yali mu AI. Wetugenda okujja video y'olwaliro saagala anyeenya oba asitulisa biberenge oba anyeenya simu yo wabuki. Njagala muwulirize okwogera kwa Mayiga lwe yamala okwogera n'adduka n'afuluma. Njagala muwulirize bulungi ebigambo kigambo ku kigambo male mu kikwate nzanye video ey'okubulya Ssaabasajja Kabaka mujja tegeera ani yawandiika ebigambo bye bateeka mu AI era lwaki babyogera. Saagala yenyeenya ntandise video ya Mayiga jinjara mujuliza bulungi nnyo muwulirize n'ebigambo biri mu video ka Ssaabasajja kali aka AI aka Ssaabasajja Kabaka buli omu leero ogenda kuva ng'otegedde bana basajja kyeki wulira. Olunaku lwa leero nga 18 Ssebaaseka 2024 wabaddewo ensisinkano ey'enjawulo mu Bulange Mmengo wakati wa Katikkiro wa Buganda nze ayogera nammwe ne baminisita Omulangira David Kintu Wasajja n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka b'obusolya. Ensisinkano eno ebadde ya nkizo era abagyetabyemu bakkaanyiza okuyisa ekyo kino okumanyisa abantu bonna ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka ensangi zino. Mu myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era ne kitawaanya obulamu bwe ne kitaataaganya n'emirimu gye. Era mu myaka egiyise Ssaabasajja afunye obujjanjabi okuva mu basawo abakugu wano mu Uganda ne mu mawanga amalala ag'ebweru.
abasawo abakugu ab'Ebugirimaani be yagenda okulaba mu March 2024 baakiraba nti okufuna obuweerero bwa nnamaddala Ssaabasajja alina okumala ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewalire ddala emirimu kubanga emirimu emingi gyegimuleetera okukoseka. Abakugu bano balagirira Ssaabasajja bakugu bannaabwe abakolera emirimu gyabwe Namibia ne bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulirako eyo ate nga bw'afuna n'obujjanjabi. Ssaabasajja yasiima okuva e Bulaaya agende mu ggwanga erya Namibia era kinajjukira nti mu mwezi ogw'Akafumulampawu Katikkiro yategeeza Obuganda Ssaabasajja yaliko wabweru w'eggwanga ng'afuna obujjanjabi. Ne wetwogerera kati Ssaabasajja akyali Namibia mu mikono gy'abakugu. Kikulu nnyo era kisaana okukkaatiriza Ssaabasajja si mulwadde muyi era tali ku ndiri wabula yeetaaga ekiseera ekigere okwongera okuwummulamu ng'ali mu mikono gy'abasawo okusobola okusuukira ddala. Nga bwe twongera essaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda bumanye ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja zikolebwako bulungi era mu ngeri ey'ekikugu ddala. Amawulire amatongole agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja ye kitaffe era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja talingirizibwa. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kumukumu era tegafulumizibwa mu ngeri eweebuula ekitiibwa kye nga Kabaka oba n'okutyoboola eddembe lye ery'obuntu. Katikkiro, abooli olulangira n'abataka ab'obusolya baagala okwebaza abantu bonna aboolesezza empisa zaffe eŋŋanda ez'obugunjufu obugumiikiriza n'obukkakkamu mu kaseera kano era bakubiriza Obuganda okwewala ennyo abatambuza obulimba n'eŋŋambo nga banoonya okusiga obukyayi okweyawulayawula n'okunafuya Obuganda. Ssaabasajja ajja kudda ku butaka ng'obudde bwe obw'okudda butuuse. Awo nno tubeere bagumiikiriza era tuwonge Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda ayongere okumusuusa. Tuwongere okukuuma okunyweza n'okwolesa obumu n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Awangaale Ayi Ssaabasajja Kabaka Omutaka Namwama. Ebigambo mbiwulidde bulungi byonna kati kanzanya akatambi ka Ssaabasajja Kabaka aka AI. Obubaka bwennyini bwe yasoma mu bbaluwa eyo gye baasalawo ye David Wassajja n'Omutaka Namwama bye bigambo byennyini bawandiika mu bigambo bya Ssaabasajja Kabaka ng'abyogera. Mujjukire gwe naawe nange ffe twava entuga nti Ssaabasajja Kabaka ali Namibia so si ye. Gwe nze naawe ffe twava entuga nti Ssaabasajja Kabaka aliwa ali Namibia ye yasooka byegaana era ne basirika. Put it in your mind, kiteke mbongo obwo. Kati katuzanya akatambi ka Ssaabasajja Kabaka. Kansubira nti bigambo bikutte mutwe ebyamayiga kati uliza akatambi ka Ssaabasajja Kabaka ebigambo exactly ate bangalo babikola mu summary ulira. Mbalamusiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku emirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala. Owulira? Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Twebaza Katikkiro, baminisita,
n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka owulira mu kiseera nga tuli mu nsi. owulira Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa obuwangwa ennono n'obulombolombo. Ye yennyini ebigambo bye yayogera ng'ayeddiza obuyinza bye yawandiika mu reported speech gye baateeka mu AI nga yeerabidde nti ffe tuli okukola analysis ne forensics. Weewuunya abataka lwaki baagenze n'abalemesa okulaba Ssaabasajja Kabaka ngeri y'ebiwandiiko Mayiga bye yakolanga ye n'abulookinga buli omu. Mayiga, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja beba next of kin. Kati omwami ono ali mu diaspora atambula agamba abantu ebibuuzibuuzi nti kijja kitya abantu abali ku social media okubanja Ssaabasajja Kabaka, they are not responsible era ba hooligan tebateekeddwa kwogera ku nsonga zino kubanga abaana ba Kabaka bo teboogera. Ayina baganda be bamutaddeko ogwa next of kin ogwa Naggomola abagamba afaddi. Wait a minute. N'ogamba ayina omukyala mwamuteekako restriction tetumanyi n'eki kyaliko. Gwe kennyini agamba nti oli next of kin, oli muganda wa Kabaka, oli omu ku balangira, oli omu ku bataka, oli ki? In fact omuntu eyatandibadde wantu wonna kulabikirako nga next of kin wadde byakiyaye yeggwe Mayiga Wasanya, kubanga you are nothing to the king. Toli mutaka, toli mulangira, toli family member, just oli state agent gwe bakwasa mission y'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza ndi loud and clear. Kale ogambye nti tetuteekeddwa kwogera ku nsonga za Kabaka, naye omuntu yandiyagadde okumanya bukyanga Ssaabasajja Kabaka agenda okukyala ewa Kasujja mu ggwanga lya Bugirimaani, n'ogamba nti abasawo bamugambye aveeyo ajje Namibia omulemu, ekirimba ekinene ekirina n'olubuto. Naye ffe Ssaabasajja Kabaka aba akomawo ku nsi y'obwaboobwe, kino nakino kankibagambe temukisukka kukitegeera. Ssaabasajja Kabaka sinze mwogezi we naye mutambulirako, yagamba gye talifiira mu buwaŋŋangusi nga kye baakola bajjajjawo bakitaawe, era yali adda waabwe ne bamuwamba. Ne tujja ne tubagamba video nagyokola akawungeeri baga Ssaabasajja Kabaka bamuwambye. Ne bagamba ali mu Central Africa oba mu Southern Africa, part of Africa. Ne bagamba ajja kujja mbabuulira ensi. Oluvannyuma ne babuulira ensi nti Namibia. Ne basooka bawakana. Bwe yavaayo kennyini Mayiga yagamba ki? Teyagamba nti Namibia. Ekisooka okireka waawo. Obuvunaanyizibwa bw'omukyala yenna bwe mbanga mukuba ebirayiro mu Kereziya, mu Kanisa oba mu muzikiti, bakugamba mubi mu bulungi tulibeera ffenna. Nzaabuuza, kale Ssaabasajja Kabaka mwamuwamba ne mukyala we wadde ogenda okumulabako nakyo tekikkirizibwa? Abaana be abalangira nabo tekikkirizibwa? Abambejja nabo tekikkirizibwa? N'abasajja ba Kabaka ab'olukiiko nabo mwabagana nabo tebakkirizibwa? So who qualifies to visit the Kabaka? Ani ayina ebisaanyizo ebituufu okulaba Kabaka? Gwe omuganda ali yavuma lumbuye, omuganda ali yavuma abaana ku social media nga wasomesa abaana naye wasoma nga tomanyi byafaayo. Nkusaba okubessa modde engulu gyejjeko bulangiti. Kino kye bayita okusiba akatambaala nga tomanyi Ssaabasajja Kabaka bamuwamba ali muwanga gusi bagenda muttirayo, bamuteekako restrictions. Abali mu diaspora mumanyi bulungi nnyo
mu bintu by'omukwano basooka okutuga ku restitution order ne bakugamba mwayombe n'omusajja n'akuba omukazi mugamba tukutaddeko restitution order nti mubadde mubeera natete mu bufumbo bwammwe n'okuba omukazi ne bakugamba oyina kilometers 3 ze bakutaddeko butayita mu kitundu ekyo kyonna kyetuyita restriction order yombulaya gyebiri nga bakusangira mu distance ya meters 10 ku kilometers ezo omukazi asobola okugulako omusatu wadde omulumbye kati namwe mwagala tugamba nti mwatateeka restriction orders ku kabaka nga teri muntu yenna agenda omulaba kati njala bagamba bazzukulu wa Buganda basajja ba Buganda mwenna Mayiga Wasajja Sarah Kagere Agnes Nabaloga beba next of kin ba kabaka abakozesebwa mu 7 obutabaako muntu yenna alina kulaba Ssaabasajja kabaka mujja biwulira abataka bano bayinza okuvaayo ne bagenda ng'obusungu bubaluma kyesisuubira nti bagenda kukola ensobi okuwa ebintu bibatalabyeko okusinzira ku mbeera gye babayisizaamu okusinzira ku mbeera gye sirooza nti bagenda kwogera bwe baba bagenda kwogera bye banaayogera bigenda kubeera mu underground era bijja batuukako naye nga basajja battu bali mu buzibu balemesebwa ba next of kin ne bateeka restriction order. No one should visit or see Kabaka without their authorization. Who gives the authorization? It is Mayiga, Sarah Kagere, David Wasajja, Agnes Nabaloga, and Yoseri Tibaburwa, the son of Kareke. It's as simple as that. So nobody fools you. Okwongerako abantu bangi abagenze Namibia ne balemesebwa okuli abakiise ba parliament abantu Ssekinoomu n'Abaganda abeesobola ne balemesebwa okulaba Ssaabasajja Kabaka so si balangira bukka so si bataka bukka. Kati Mayiga takulya ssente baateekawo biragiro n'ekisinza okunkwasa ennaku musajja mukulu atattangako wadde n'ekiyenje n'atuuka okwoza ku munyenga agamba abantu bano nabakola kiddala. Ne mumuggyako n'abaana ne mumuggyako buli omu yandibadde amulabirira ne mutandika n'okwoda bamukube eddagala effaafe ne mubuuza lwaki aluddewo. Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, Mutebi bwafa ne weeyongerako emyaka ogenda kuyingira mu ggulu ng'osinzira ku nsi kiki? Peter Mayiga ofaakira ensi problem tezimanyi z'oyagala naye nze ŋŋamba buli kintu kibako enkolero naye Omuganda yenna tebayo omuntu yenna akulimba Ssaabasajja Kabaka yagenda kujjanjabibwa baamuwamba alina okufiirayo. Era waliwo ne miscommunication between the Namibian government, embassies and embassy officials. Goloza lwaki omu ku basaava ba Buganda ate nga ye ambassador wa Namibia mu Uganda ate abasinga omubadde mumanyi Kirumira Saava, Kirumira omugagga Kirumira Godfrey Kirumira Bagale Saava mubadde mukimanyi Godfrey Kirumira Bagale Saava mwana wa Bampejja ye ambassador w'eggwanga lya Namibia mu Uganda. Saava abeera mwana wa Bampejja. Gwoza lwaki asirise? Era tebakulya ssente omuntu yenna atambulirako communication to restrict okuba false information no conducting orders bamuyita Joseph Ndawula. Tolina bwogenda kulimba bantu nti omuntu yenna akolera ku orders or instructions za Museveni asobola okuba nga talina ideology ya Museveni. Nkiddamu
You should not fool Ugandans that any employee of Museveni, he doesn't work as he's instructed by his boss Museveni. Nchidda muteri mukozi wa Museveni yenna gyali atakolera ku biragiro bya Museveni taliyo. Bajjajja ffe abasoyiro abali e Namibia muli ku kisenge kye mukubako. Mwategedde bulungi nnyo nti waliwo ebiragiro ebikalubo. Yensonga lwaki Mengo yawandiise ng'eyita mu babuloga bayo n'egamba nti bba bagenze Namibia tekola ki tebamanyi tebaafunye lukusa. Era okyabuuza Mengo kennyini ng'eyita mu babuloga bayo n'emikutu yagambye nti abaagende Namibia tebaafuna authorization okuva ewa Mayiga. Akatali kabba magumba oli osula mu mulyango. Bwe mba temwagala abantu balabe Ssaabasajja Kabaka mukweka ki? Lwaki mwata akatambi? Lwaki mpuga yata akatambi ng'abataka bayinda essubi erigenda? Ate ne mbaganira okulaba Ssaabasajja Kabaka nga bali Namibia. Kati kino kye mutategeera. Okuta akatambi kwali kuyimiriza bataka. Kubanga abataka bagamba bagenda Namibia ne basanga Ssaabasajja Kabaka mu mbeera mwali. Kino nkikubuulira bw'osanga Ssaabasajja Kabaka osooka kuyunguka maziga. Ne bw'ogenda nga Museveni yakutendesa atya ng'oli spy w'ogenda muwa information bw'ogenda kulimba public. Wallahi ojja kuyunguka amaziga oveeyo yogera ebituufu. Y'ensonga lwaki baata akatambi. Noza mutegedde. Y'ensonga lwaki baata akatambi. Bano baali bagenda kwogera ebituufu era abasoyiro bano tubalinde. Bwe banaabafunye kubanga Museveni bw'omuteekako ennyo pressure agamba oke mubaleke. Bwe banaafunye chance mu zino ennaku eziddako basso bwe ngamba ekigenki bayinza okusinziira ku pressure bayinza naye information entuufu kino kiri probability bwe baba bakkiriza okumulaba oluvannyuma information gye mulina okufuna entuufu temujja gifuna ku TV wa ku radio mujja gifuna mu inbox zammwe oba mbazzukulu ab'ensonga bakwata ku bataka abo be mujja okufunako information. Mukitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. So abasoyira abaliyo tusooke tubakwata empola tetubakuba miggo kubattira mu kituli. Olw'ensonga nti omukulu ono atambula mu diaspora ng'ataddeyo ebintu bye bijinji bye bigenda omuwolereza olw'okuba nti programu ze mpanvu okusinziira ku kikyayagala okukola mu Buganda. Abantu bano be bano wano wammanga. Era wonna batunula nkwe bano baabo be baagala okutta Ssaabasajja Kabaka. Ono Salonga Mulengejja, ono Agnes Nabawiiki, ono ye David Apuli Wasajja. Kati ono ye Sarah Kagere. Abasigadde mbamanyi bebo abali mu lukwe lw'okusanya Ssaabasajja Kabaka. Bw'otwogerera essaawa zino okusinziira ku nteekateeka yaabwe olubiriddwo ntegeezeddwako nti lutandise okusendebwa mpola. Olubiri lutandise okusendebwa mpola ku sayidi eri ey'omundeeba. Wasajja ebintu bingi by'olina okubuulira eggwanga. Ne bw'onookola otya n'ofuuyira endiga omulere tosobola kuyingira kulya kwa Kabaka bwa Buganda. Kuba ku myaka gyo tebakyasobola kwawula. Abalangira bayalulwa ate tolina gw'ogenda kutiisatiisa. Be watta obasse omulere Dr. Kasaza gw'omizizza omusino omuzikanga ekikere. Abalangira be wajjawo ne Mayiga ng'okweka identity yo n'ennyoko yennyini gwe wajjawo ng'okweka identity yo. Kansuliredde kasujjulubi nga togenda muteekako mumwa olw'ensonga nti ye yabyogedde ensi etegererumu. Omulangira Daudi Kintu Wasajja tannakolebwako mukolo gwonna gumuyingiza mu lulyo olulangira. Obwakabaka bwaffe buyina emitendera mazima si bwakwetuuma nti alabise obulungi olwaleero mu ssuuti
ye kabaka sali bikugambye naye mbikugamba olw'abantu okutabula n'enkwe. Owulidde bulungi nnyo. Awo nga tuvuddewo katugende ku nsonga endala. Bannyabo ne basibwa njala bategeeza. Ensonga za Buganda zino nze nga nze lumbuye nandibadde siziyingiramu kuba zinsinga emyaka. Naye olw'okuba nti obujjajja mwensibuka omusayi gugoberera yensonga lwaki navaayo nkole programu eno ey'ebimuli mu Bulange Mmengo. Nange saamanya lwaki nagikola. Naye nzudde ebintu bingi nnyo nsomeseddwa njigiriziddwa mpabuliddwa ate nentegera ebintu bingi nnyo mu bulamu buno bwe tulimu mu lunaku olwaleero. Gwali eyo ebikolwa ku Ssaabasajja Kabaka obiyigiramu ki era bikutwala luddawa? Abantu bangi oseka baseka naye nga tomanyi kibali mu mutima. Bwe twogerera essaawa zino buli muntu yenna agamba nti ensonga za Buganda tezikwatako, nze ngamba zikwatako olw'ensonga nti Kabaka ye mulamuzi gwe tulina, ye mwannamateeka gwe tulina ku nsonga ezikwata ku bantu bonna abawangalira mu Buganda nga tuyawudde mu ggwanga. Essaawa zino mwawulidde etteeka ly'ettaka nti gavumenti egenda tutwala ettaka erikozesa kyeyagala munasinkana mu kkooti bijja. Okugaba abantu ku mataka mu kuwulira kutandise, tewali anyega. Abantu abakwatibwa abattibwa teri anyega kubanga bakimanyi nti bulungi nnyo kyebaagala okukola bakimanyi. Kiki ekigenda okuddirira? Nze naawe njala kugamba weegendereze nnyo ozuukuke ng'obudde bukyali. Wotwogerera essaawa zino mbategeeza nti olubiri lulimu okusendebwa mpola mpola kuba nabagamba ennaku mu Gw'omunaana baagala olubiri olwo nga luwedde. Njala bajjukizaako katono ebintu bino nze mbigoberera. Kambazeewo katono nnyo mu mwaka gwa 1993 nga gwako. Yoseri wamala okuva mu lutalo lwa Luweero olw'1998 paka 1996 Abanyarwanda bannebbo abayagala okudda okwabo mwali Bunyenyezi, omwali Frederick Rejema n'abalala baatuka ekiseera ne bagamba ffe twagala kuddayo era ne beekuŋŋaanya. Baali balinze Museveni abawa ssente era ezimu teyazibawa, wabula abasajja bano okuli omugenzi Frederick Rejema yali mukwano nnyo gw'omusajja gwe bayitanga Patrick Kawoya eyali nannyini villa, njagitwala nti yali nannyini villa. Museveni yabamma ssente abavubuka bano okwali omugenzi Rejema, wabula Rejema yatuukira omugenzi Patrick Kawoya n'amugamba mpa ssente tugenda kwenunula, nze bwe naatuuka ssente nja zikuddiza. Omugenzi Patrick Kawoya akwata ssente zonna ze yali alina n'aziwa omugenzi Rejema. Rejema n'asitula abaana bonna ne bagenda okutandika olutalo. Olutalo lunyinyitira lutuuka wakati Museveni akyusa endowooza ye n'ategeeza abantu abala baali mu lutalo n'abagamba nti mujja kukkiriza muvubuka oyo bakulembera kubanga muto ate teyasoma kimala. N'abawa ebiragiro omugenzi Rejema ne bamutta. Bwe bamutta Museveni n'ayita Pilato gyali n'amukwasa olutalo n'alukulembera. Mu kusookera ddala ebyafe bigamba nti omugenzi Rejema ye nnwana yali ya musirikale ku musirikale, temwalimu kutta muntu munnansi. Era ye yerakkiriza nti Rwanda y'Abanyarwanda era nga yali tagenda kutta muntu, yali ayagala musirikale ku musirikale. Bwe baleeta Kagame ekyaddiza mwakimanya oba gwe tuyita Pilato. Batta Rejema ne batereka omulambo gwe okumala omwezi mulamba n'ekitundu nga teboogedde nti Kagame Rejema baamutta. Wabula abakuumi ba Rejema be badduka mpaka Kisoro
ne beekukuma ne bakubira omugezi Patrick Kaweya mugamba jangu otukime ekizibu kyagudde dda. Patrick Kaweya n'asukula enteekateeka n'adduka n'anoonya engeri gy'afunawo abasajja abo n'abaleeta n'apangisiza ewantu n'amugamba nti Rejema baamuse bennyini mu kampu. Baavuga omulambo gujje Mulago ne bagutwala bagusibira ebbombo okumala ebbanga eryayita. Bagenda okumwogerako nti yafudde ng'eri banaatera okufundikira kye bagenda okukola. Enteekateeka eyo mugitegedde. Enteekateeka y'olanya mwagimanya. Bw'ofumiitiriza ebiga bye mbagamba n'enteekateeka y'amayiga na bano n'engeri gye bawambamu omuntu battageti yaabwe, njagala musitule obwongo mutandike okutegeera ng'obudde bukyali. Ono history teri agenda mu bagamba. Abasobola bo bagamba gye bali naye abantu abalina akatengo nze nja byogera sigenda gana byogera Museveni kuno kwoli. Ebikolwa by'okoze mu Buganda, ebikolwa by'okoze mu East Africa ensi bimanyi bino bikugamba openly. Manyi ku lunaku Lwokutaano ssaawa 9 ez'ekiro wasindisa abasajja 5 balinye Turkish Airways baatuuse jjo ssaawa 6:30 ku kisaawe kya Ataturk okuwala mu Istanbul. Kuliko abakazi 3 n'abasajja 2 nga bazze kunoonya nze. Njala kigamba kino lwaliro ku myaka Katonda gyampoze gino 45 nze bakadde bange tebagiweza. So sina kyenkyalina kugamba nti kyenkyatya Katonda baba bampise naye batanampita obulamu bwange bukyali. Tolina kyogenda kutokyalina kyontiisatiisa kati ku lw'ensi yange nja kufiirira ensi yange bisigadde sikyalina kyentya. Nja kwogera ebigambo bino ensi etegeere. Mwali ku analog ne mukozesa buli opportunity okutta Abaganda. Bannyabo ne bassebo njala bategeeza. Ennamba y'Abaganda okukendera tetandise leero. Ennamba y'Abaganda okukendera yatandika mu 1966 ne batandika okujja nga basanjaga Abaganda. Museveni mu kavidiyo akweyogera tutta Abaganda twabatta era tujja batta nga bwe twabakola. Abasajja bano bayitanga mu nkole ewali Abaganda abayina amagana ne mafaamu na buli kimu nga bagenda amakinga buli family nga bakola dda profile mwe kyemutamanyi kyekino wano wammanga Abaganda mwe. Museveni ne Banyarwanda banne bagenda okujja okukola ekintu nga bakusomye. Ani mukulu wa family eno muyina abaana bameka, muyina abantu bameka, muyina ebintu byenkana bitya. Ne batandika okusanya buli family ya Muganda yali mu Kato corridor. Ne basetolingayo nakati gye bayingiza okutwala amataka. Kye baakola ekyokufumbiza bawala baabwe nga basubira nti abaana bana bagenda okuzaalibwa bawala baabwe Abanyarwanda bajja kubeera n'essemu ideology yaabwe ey'okwefuulira Buganda n'Abaganda. Museveni awambe yali ideology yaabwe. Naye lucky enough Abaganda Katonda yali yabatonda nti bw'ozaala omwana ng'omuzadde mukazi Muganda omusajja Muganda, omwana ono amabere gayonkako enkuza entendeka n'embeera y'abantu baakuliramu emukyusa era taddamu kulowooza nga ye Museveni bwe yalowooza. Nkiddamu Museveni ekigendera kyabwe kyali nti katuta abaana Abanyarwanda bagende bawassa abavubuka Abaganda bazalemu abaana bajja kulowooza nga bo. Ekintu kino Katonda yakigaana. Abaana abazaaliddwa Abanyarwanda mu Buganda, empisa, enneeyisa, obulombolombo beeyisiza ddala ng'abaki ng'Abaganda. Tunuulira abantu abali mu kuwamba abantu essaawa zino, abali mu kutemula abantu be Banyarwanda bennyini entarahamwe, so si Banyarwanda bakulidde mu Uganda oba bazaaliddwa mu Buganda. Era ekyo kimutawaanya. Nabagamba ne recent mu kalulu akawedde Kyagulanyi yakubira enkuna nevaako n'enviiri. Yasuubira nti alina miliyoni 3.5 ez'Abanyarwanda ezalina omulonda. Bagenda okukola okunoonyereza nga teyafuna dde emitwalo 5 egyava mu Banyarwanda abo. Lwaki? Abanyarwanda mugamba ffe twajja mu Buganda tewali kifo kyonna ky'osobola genda mu East ne Central Africa n'otuula. Ne bakubuuza owaayo eggwani ovaawa oddayo ddi ewammwe okimu ekiwano.
okujjako mu Uganda ate mu Buganda wokka nkiddamu okujjako mu Buganda wokka era mu Baganda wokka. Yensonga lwaki osanga Okero nga nnyina Muganda nga kitawe mu Lugwala oba bonna nga Balugwala muzalidde mu Buganda, Okero abeera totally different ku bantu beewo. Bw'osanga Omusoga nga kitee Musoga ne mukadema Musoga nga bazaalidde omwana mu Buganda, omwana erinnya lyabeera nalyo nga n'olulimi alumanyi naye ng'ebikola n'empisa zonna z'Abaganda. That is it. Osanga Omunyarwanda gwe bazaalira mu Buganda ng'aganze sirina ndi Muganda sirina gyendaga okujjako bano be basombi. Kati njala soka kubuuza lwaki Museveni akyasomba Abanyarwanda? Kubanga bali missoni yaabwe gye baali bataddewo scientifically gye baali baagala okukozesa yagaana. Yagaana. Ffe tetulina tabbu na muntu. Ne video zino zenkola bwebanga somehow ekosezza Muganda oba taata oba ssenga nga awulidde ebigambo byenfulumiza nze nga bikwata ku muntu gwe batamanyi nti mukyamu, nakugamba sisobola kwetonda kubanga nze particularly sirumba muntu nga toli somehow connected ku Museveni n'okublockinga enkyukakyuka n'okutaasa eggwanga Uganda ne Buganda. Yensonga lwaki mbeera ne target y'omuntu nti oyo ali kino ABCD gwe nomba. Yensonga lwaki sikola social videos oba social life videos, sikola simezemu na batamivu, mbeera strictly ku point lwa videos za nkyukakyuka na za Buganda. That is me. Sivayo kuyomba na buli muntu ntinyo era kyobula nze nsasira madaga nti ogenda kulwana lumbu you wasting a lot of time. Sirina budde bwo. Tobula ngati sigenda kulwana naawe. Era sigenda kweta video zenkola buli muntu gwenjogerako mba nkwogerako ng'oli muziziko oli mulabe wa ggwanga weekiise mu nkyukakyuka. That is me. Era nkiddamu Omunyarwanda azaaliddwa mu Uganda wanjawulo n'Omunyarwanda gwe basumbye. Munanjulira abaana abali abafuluma safe house nga bakubye emiggo, abantu abatemula n'abakubye emiggo abamusi n'amanya ge balina siga Kiganda Banyarwanda oligino bano bagundi bano ono Lubakyoya Abel Kandiko bano simayi bonna be basajja abatemu ne basigadde bonna kyagaana. Okitegera kati Museveni keeping on deploying abantu abatemu ab'Interahamwe okujja okukola emirimu egyo. So that is it. Kati we twawulira abalala Abanyarwanda ke kali ka resistance kaabwe kinabagamba resistance nga Mula Mayiga ense mutegedde atunze ettaka lya Buganda assa abantu emmengo ayagala kutta Ssaabasajja Kabaka but is proud enough okuva na convincing abantu ekyo tuyita resistance. A pure Muganda, the moment they mention something wrong about you, you back off. Or you go aside. But the you're facing omuntu nga ali so resistant ku nsonga n'ekyangu bakiranga kyamu atabakinga off, tobuuzanga oyo asibuka. Eyo characteristics y'Abanyarwanda. Ate some of them bazze bakulu nga bombuzi. Omuganda ayina empisa za muko weewumbeko. Muko weewumbeko muddo gubeera kukuba teddagala bw'okoona ku weewumbako oyo bayita Omuganda. But omuntu yenna n'akola ekikyamu n'akulaga nti he or she still exists ku kintu kyennyini, tobuuza. Era bangu bakutta. Okutta is not their problem. Yensonga lwaki nti Mayiga ategedde nti tutegedde agenda kutta Ssaabasajja Kabaka. Still akyakonvinsinga abantu nti tewali kigenda mu maaso naye ng'okutta akumanyi. Abataka bagenze era n'ababulookinga. Era n'osanga Omuganda nga ayina engalo bega nti abalumbe balimba binogera si bituufu. Bye nali njogedde bituufu byonna wampaaki. Bwe bivanga bituufu onkolera ki? Era njala kubuuza gwe omanyi kigambo kye bayita information?
bosanga omuntu nga yemagazanga akabiza akasibe ku gaali ng'awakanya information mubuuze goloza lwaki ensi yonna yasookera kutambuza ng'obaka waliwo bebayitanga bamudduse ekizibu ekiriwo nti abantu abamanyi Oluganda batono nnyo bebayitanga bamudduse be bantu basinga ogenda otambuzanga baluwa oba okutambuza abaluwa oba okubika nga bantu batambuza bigere ne bikyukamu ne bidda mu mpapula z'amawulire ne bivamu ne bituuka ne bifuuka ku bugaali radio ne zijja TV ne zijja social media ze email zaaliwo system egenda ekyuka ensonga lwaki ebintu ebyo byonna kyebayita communication and information kyebayita communication and information. So whoever says that what I'm doing is not right, I'm communicating and I'm informing people. Ekyatayina bwongo tagenda kitegeera ekitekesawo TV radio empapula z'amawulire okuba amasimu communication and transporting and informing people. Goza ku TV bagenda kwogera koki olwaki oyina essimu you pass information, you inform people, you educate people, you alert people. Yensonga lwaki tukola emirimu gino. Oshitegedde bulungi nnyo. Yensonga lwaki fourth estate media oba namawulire baga mu fourth estate yesiga eryokuna mu bukulembeze mu bulamu bw'omuntu kyetuyita communication information is power kubanga temujja kitegeera bamu. Temujja kitegeera. Kakusomesemu ekirala Bibulia oba Quran oba ekitabo ekirala kyonna ekyogera ku bwa Katonda eyo nayo part of communication. Nti gwandigambidde Katonda ajjayogere nange no babi summarizing nabiteeka mu Quran babiteeka mu Bible ekyo ekitabo kyobola babiyita bitabo bitukuvu mwe muli information ne communication ebitabo byo ba Katonda byalina okugamba. Okitegera Biblia Quran nebitabira eyo source of information oba communication between human beings and their God. Babi summarizing kati gweyandirinze Katonda ajjenga lwe bitule mu film simanyi ekitangala kivudde mu ggulu ekire kizene kigwa ne kiyimira nti Katonda azze kwogera nawe. It is impossible. Byakoma ku mutabani wa Yesu ne Nabi Muhammad ne Musa nani byakomaawo ebisigadde babisummarizing mu Bible. That's the way how you communicate with God. Bible kulukana babisummarizing no yesomera you communicate with your God as simple as that. Boyagala nogenda ko mu church omusumba nakwongerezaako kusinzira ku maanyi Katonda ge yamwana omanyirivu mu communication skills n'amafuta agamuyibwako nuno agamba simanyi information simanyi kama tusasire. Okay, aho tuvuddewo ana batategedde ku video ya leero jja kulwawo kutegeerera ddala ekyo kikyengadde okugamba kubanga nze njagala nenkubulira ekintu n'okitegeera bulungi nnyo kuba saagala kuleka mu kkubo. Kati chenjero bategeza ati mission y'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka kijje kunze ba MP ba NRM na opposition abakolirwa mpuuga bamanyi mission y'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Abamasaza abamagombola abali anda mayiga mission y'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka bagimanyi kwe kuli n'ab'emiruka bagimanyi ba minister b'Emmengo bonna ebitundu 9 ku 10 information bagimanyi abakola Emmengo abakola mu mbiri ekitufu bakimanyi but they were told not even to come out to speak anything by they know the truth bamanya amazima.
Mungu bagamba nti Lumbuye musajja nnyo alabika yeetaaga kebera nkiddamu. Mungu bakugamba Lumbuye musajja nnyo ne bakomolera basana kebera bayinza okubasiba abantu nga ba human beings bangazibiza kwa si human beings nga alien. Resistance gyentaddewo kukulwanyisibwa kwembadde ku social media kuno. Abantu bakimanyi ebitufu babimanyi. Lwakuba okutiisibwa kuli e Uganda. Kati ngenda kusaba nyabo ne basebo omulimu gwe munkoledde ogw'ettendo njala gubasaba mu gwongere gwe wenna ng'omanyi nti oyagala Ssaabasajja Kabaka nga saagala onyiige ku lunaku olusembayo wenyigire mu kubanja Ssaabasajja Kabaka nga tuyita mu lufumo olugamba nti olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki. Wenyigire mu kubanja Ssaabasajja Kabaka gwabadde atwala obulango ku CBS tobutwala radio teyamba Kabaka gwabadde atwala obulango ku BBS tobutwala TV teyamba Kabaka kubanga asaba mafia bali Mengo abawamba Buganda bonna abazze bakola ebikolobero ku Bwakabaka bwa Buganda basanyo bakabaka bonna abadde si basajja Baganda. Asembyeyo nga ye musajja Omunyarwanda Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja. Abasigadde byafemba bamanyi. Bakatikkiro abaaliko nga si Baganda naye nga balondibwa n'ekigendero ekyokusaanyaawo mukitegedde bulungi nnyo. Abaganyo tola bulanku njalo bategeeza nti ekino kye nasaba okuboycottinga CBS ne BBS kikoza amagoba otogere sawa zino CBS eteekateeka kusalako bakozi tekyayina business temuddamu kusindika kintu kyonna kakabekala ku CBS anti si ya Kabaka egwe kuba n'ebizimbe byeri byonna babirogaalogadda tembitwalayo ngenda kusaba gwe totwala kalanko CBS lwakirikawo omwana bloga ali ku social media akalanko omusasule sente ajja kuba bulungi nnyo. Ekisinga okunnuma abasajja ba Kabaka abamanyikiddwa obulungi simanyi lwaki basajja musirise nga mwagala Ssaabasajja Kabaka asira abamotte ate mutandika okwogera oluvannyuma twamanya ebintu bino tetwayogera. Lumbuye siri wanjawulo nnyo kummwe abaana bali ku social media okwo si banjawulo nnyo kummwe ab'ebitiibwa bali Mengo n'abatali Mengo abawo muve mwogere ensonga zino. Fena tugenda kusirika ng'eggwanga balitwala ekinnuma kiri bwe kiti. Mwatusasulira empiya oba bw'omwe tugende tusome ne batusomesezaamu bintu bingi nnyo bye tutalina na kumanya. Omwali Buteeba bawamba ensi Buteeba basaanyawo abantu. Kinnuma okubanga obulire busaanyawo Abaganda n'okutwala Obuganda mbulabirako ddala kuba nabusoma nga mpita mu byafaayo. Gamba ng'ebiri ku bantu bayita Aboriginals mu Australia. Basigadde namba ntono ettaka lyali lyabwe. Nga mpita ku basajja abanobbi abali mu ggwanga lya Egypt babasaanyaawo abolabu ne batwala ensi eyo. Tugenze mu ggwanga liri yawali mumanyi lyemuyita eggulu ly'oku nsi waliwo abayindi abamyufu baba tuyita ba-indigenous basigadde mu kawugiro katono nyo babasaanyaawo. Wano wentudde eggwanga mulimanyi libasaanyaawo lyasaasala limawanga ga mulirwano sijja byogera lwakuba mubitegedde bulungi nnyo. Basaasala bali mawanga ga mulirwano bali wali Syria bali Iraq bali nawano we bali nenga ensi yawe bagisaanyaawo teriiwo. It's that exactly what is taking place in Uganda. Basaanyaawo race babasaanyaawo mutunula but some people they are very comfortable baloza byetogera bya kisiru. Otuka mu office baganda nti nze naluma Baganda Lumansi you are not qualified to be here. Bigenda maaso ogenda manyi Baganda Luma ne bagamba mu kibi you are not supposed to be here. Okitegera business ne bakutolako ne baganda gwe mutiaba kontena gye badde osasula milioni 10 bagamba nti bajja sasula milioni 3 simple as no mu business.
ajja okubba ettaka lyo yaani eri okubba ettaka lyo lyeyita Mukasa ogenda omukebera nga si Mukasa nga Mukasa mbidde Dani Luwanga wuyo ababulidde eggwanga ly'essaagala kwogera baalisaanyaawo soma komenti y'omukulu bata Dani Luwanga babasaanyaawo they are stateless. That is exactly which is taking place in Buganda. Muganyo kutegeera. There is a silent genocide which is going in Uganda. Mostly they are cleansing Uganda slowly. But you found some Uganda in diaspora. They sit down, they talk with those government officials, like what I saw in Europe recently when Baram visited some Baganda. They are busy teething around. They don't want you. Echebaitaka na kuliaka amenvu kajja cases tebakwagala. Dr. Samson babibi uluki seka Museveni kenyini ya mwetira na muobutwa. Yakomekereza agenze Nairobi giyafira nga ne biru y'eddwaliro Museveni yagisasula. Abasajja bawala bakiseka ne family basonda sente ne batundako n'okutunda ettaka ly'ettemangalo naye nga Kiseka yandibadde afanga ta mmwe Baganda mmwe Kayiira yandibadde attibwa Museveni. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gwe omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubizi ku noti 7729 331 naye noti 7598 beba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo. Leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka go gatemagane. Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital wamu ne mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko noti 789 noti 233 96 ne noti 7 noti 39 57 57.